nakera nengamba Kayz TV yo si ajja wate si nyoko one day one time ogenda kero giveko nampakanya nemugamba nayo givuddeko tabuli muntu omuvuma okoze damages ku factories z'abantu business z'abantu zikozeko damages abantu benyine bataddeko pain etaliva ku mitima nze Kayz antekako pain ku mutima Kayz ne bwafa era bwali nsooka ndigenda okuzika nenga ngenze ku making sure nti ayingidde mu ttaka bwe ndi nsooka kala alinzika naye bwali nsooka ekintwala okuzika Kayz ku making sure nti abuliddeyo so sigama nti ngenze kuzika ndi musadifu never the pretending ndi making sure nga ngenda kibi kigwana wala egwanga yande sema ali kukubuzi ali mukusitula bisambi mukama akusasire nakugamba TV sejjawo si ya nyoko one day one time ojajivaako naye ogivudde kote sala ki ezogenze nazo nabagamba mutu respecting afa abantu abara Uganda January to December otutyanga mututye era ojja kudda onsangewo nga wendi nga ndikaliba ndobo wansangawo ne mapita nga nakyoyagala nze nino kimala ani nange munegeze nze sifa muntu nga tanvumi nze omuntu amala kunvuma mu comment oba luddawa ne mulumba me oluusi njogera amazima ne bagayita kizibu nze sipretending sinonya mikwano segula sisika mugwa sisikambulwa nze sikumpa busendi ndigenda ku TV njogerere abana babawo busendi nagenda ku TV ne guli etufu nalireka ngoli ya mwade mitwa etane satu mpisiza mugunde gari na kunkumula bwati nata company namba najikola bwati nada ku business yo najikola bwati kubanga ali TV akatali kajjajawe musubira ki eyo yensi mwetuli obucha buziba buno bulaba bobanga mukama tana makusitwa kufutekako wakutadde funa wokoma zene ngende bulaya kati ngenda kukyala solo sa kweka asset zange mugwanga Uganda tomanye nse ekyuka fine solo genda na yate kyeyagalire kuba n'emirimu gye nkola kyeyagalire abantu abeyita banamawulire mu beego beemu bakozinze damages nyingi nnyo ku banamawulire abatuufu oyina aveina agabattukana najja kubanga ye ayagala bamulabe mbu yabuuza omukowa wane ekibuuzo n'atandika okutavujjana okubolooga nga wavuma ono butasoma oyo atasoma akola ku TV yawa walabisiza TV yammwe simanyi nabafuna otyo omulimu naye nze mmanyi bulungi nnyo kubanga gyokola nabeerayokko kyemmanyi toli ku payroll ndabye ne sayima akukuba toli ku payroll toli mukozi waayo kubanga singa oli mukozi waayo amazima singa kati wagobeddwa dda okudda mu kamera n'oyogera oluzungu olufu bulijjo ogamba nga we wasoma ng'omaze okwadressinga TV kookola subira singa tokyaliyo bwe kiba nga kituufu olina contract yaabwe nga n'akagamba akatono ennyo nnyo akakulemye okwogera n'omwana omuto asobola okwogera nange ataasoma nsobola okwogera naye n'otavujjana n'obolooga notte ekitiibwa ky'abannamawulire kyonna ani ali kusonyiwa ggwe omanyi abantu boovumye wano eweerabanga munnamawulire omanyi tulina obuzibu n'abasiimuula ku maradiyo n'amativi beeyita bannamawulire lwaki temulekera bano abaana bannamawulire abatuufu ne babuuzanga ebibuuzo oba tomanyi luzungu lwaki toyita shira gashumba yitako mskats naye lwaki mubuuza ebibuuzo biri nonsense mubuuza questions nga batali bannamawulire buli agula ekisimu yeefuula munnamawulire buli agula ekisimu ekyo oba kyatika screen kyazimba amanda kisibisa rabbabandi yeyita munnamawulire bangi nnyo beetega emirimu tebagiina ndabako wana yeetega ku BBS buli weekend naye make-up yamweyimira naye omulimu gwagaana mmye byayanga abeera kulinga aseka busasi yemwentula n'ebyayogera tabirina
yetezo omulimu guganyi nebulwa mukaga yakeerako naye mola no sibe bayagagala kasabya babyabyatanga embata ne balowooza nti balina ips n'obulungi bwa makeup obalimba vola bawalukaga babasuulawo fe munwanisa twayitako dda ntogenda kunwanyisa onsuule nze ndi ukwakisa kya Katonda omuntu alina favor togenda mulwana nze ndabira ku alien skin kubanga babuulira amazima alien skin yakenyini yeyogerera era bagamba nti ani yagala nti ze benyimba bigenda kuwangaala nakyogera era nosigala ng'okyaga batukana n'oyo nakwegambira gwani yagala nti naze kujjawo gundi era gwe nosigala ng'okyali ku oyo akimanyi byayimba nti agatta solofatidde agatta bigatte ye kenyini abyeyimbira abimanyi bati omuntu Katonda gwewa omusa tosobola kumulwana newe oba ofa tosobola kumulwanyisa omwana oyo avaayo wano nga namawulire amugoba n'amwogerako akativi ako kasudde abayimbi ani yagaa nti alien skin yakolebwa mawulire ga wano nti ba TV ze zamukola zamuwanga ne date kwayina okugwira zamuwanga ne time kwayina okukoma Katonda kiyatonda kimere Katonda kyeteekateeka okuba awona okubawo n'ayitawo ne batandika okuswala be batukuba batunonya kati waliwo n'omusajja omukulu bulina kwakeera alien skin ayi ebivulu otajja malako aje baba na mawulire ani yaganta mawulire gigayita alien skin mwali wange etubidde mwali udanga tana bakujja mwaliwa emyaka gyo gikeera alien skin kukolera program namba osasulwe nenga tovuma muvume nengo ganto okola entertainment show can you imagine can you imagine okola entertainment shows na yato abayimbi babano bofiirako bovuma omuntu yakava ku nnyonyi mwena mumanye ennyonyi abali bagirinnyeko tanafuna waatuula wadde atuule mulinda atuule tomanyi oba ayagalagana na mutoyi kweyamba tomanyi oba ne wafuuyisa tomanyi kimulakidde atambula naye omugoba ne kamera kuba oyagala obeeredde fast asasa amawulire ago singa yakubira omukka n'akufuuyira omukka gwenkoola nnyabula ekyokubanga bannamawulire bagenda ebweru bakyagenda bangi olw'ensonga nti adda ku TV n'abeesingira ku TV n'agamba yajjajjaawe n'alabanga eya nnyina nze waliwo akakazi akabadde kanfukira ekisibu nakubidde balyeku nga ngenda kasiba buli lwayagala okufuna views alina kuvuma full figure buli lwayagala likes avuma full figure nze munnange bampita full figure tati ampalana ate sineddogo siritya siri wa kumanyirwa nja kuteekawo tajja kuva mbuzaako abandozezzaako n'abakyasa yegguka ate bajja kuseyegguka nze nina abantu basatu bannamawulire naye bwe balifa bwe bali nsooka ndigenda okuziika wezima sina sene ndyewola naye bali abaziika buddaka ndigenda naye ng'ekintu tte kulaba nga kabuliddeyo naye bwe ndi basooka inshallah Mungu ali basazeewo naye bwe muli nsooka ndi making sure nga mbaziika naye nga sizze kungubaga sizze kulumwa nzize ku making sure nti oyingidde ettaka siri basonywa paka lwendiva mu nsi n'obwana mwe bulibeerako ebikolimo paka forever kubanga nange mwanumba mwana wange kyonjagaza kyenkwagaliza bw'olumba omwana wange nange wuwo ndimuteekako ekiwunyo n'omudibo paka ensi eno lweribulirayo kyokola bannange saagala bakinkole naye nze kyonkola kyenkukola kyonsabira kyenkusabira bonterako akabaani nga nkakuteerako akanyooka ng'okawulira ebizibu mwe bibalemye okwogerako abamu muli awo muvunze n'ebigere mbalabe zaabafuukira amasira temubyogerako alien skin munfudde ekizibu buli ayagala ovaayo ayogera ku alien skin buli ayagala okumanyika ayogera ku alien skin buli eyafedde ayogera ku alien skin buli eyakoma ayogera ku alien skin afune views ne likes n'obitunuulira amawulire ge gakola alien skin mukakasamu akola alien skin ba TikTok yakola alien skin